Mu lukiiko lwa bannamawulire olutudde mu maka ga Dr. Besigye Kasangati, Dr. Besigye yennyamidde nnyo ku ky'okuggala yunivasite y'e Makerere n'ategeeza nga Pulezidenti Museveni bw'ayagala okwekolera buli kintu nga mu kiseera kino ne mukazi we Minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni takyamwesiga kubanga yandimulekedde ensonga y'ebyenjigiriza gye yamuwa n'agimaliriza. Eggwanga effu tusemberedde kubeera eggwanga effu nga teritambula. Kino kizze nga kizimbibwa okumala emyaka mingi. Kiva mu nsonga emu yokka nti tulina obukulembeze obutatunuulidde eggwanga wabula obutunuulidde omuntu omu. Kati ekisigadde nga kikola muntu omu. N'esente zonna ziri ku muntu omu yasaasaanya nga bw'ayagala. Gwe nkuwadde kino, gwe nkuwadde kino, ekyoyo mukimuggyeko bwe bityo. So, yensonga lwaki Makerere bwetuuse ku bizibu era gwe muwulira y'omuntu oyo omu Mwami Museveni. Mwami Museveni yandibadde eby'e Makerere nga tannebyogera nako. Kubanga Makerere tendekero limu ku matendekero mangi agaliwo mu ggwanga ag'ewaggulu. Lirina bukulembeze bwalyo obwandisoose okwogera. Bwe bulemererwa waliwo Ministry etwala ebyenjigiriza. Eyo nayo yateekamu mukyala we. N'omukyala we tamukkiriza kwogera. N'omukyala we yennyini kati akulira ebyenjigiriza naye tamukkiriza kwogera yayogera. Besigye akikkaatirizza nti amaka g'obwa pulezidenti gafuna ensimbi eziri eyo mu buwumbi 940 kyokka ebyenjigiriza ne bifunako omutemwa mutono ddala ekiraga nti ebyenjigiriza tebiri ku mwanjo mu gavumenti ya Pulezidenti Museveni. So, ekireese obuzibu mu Makerere mu byenjigiriza si bbula lya ssente wabula kye tutwala ng'ekikulu. Ssente weeziri enkozesa yembi. Twatangaaza dda nti mu nkola gye twagala etambuze eggwanga lino ebyobuyigirize yeba ensonga mu nsonga semasonga esooka buyigirize. Tugamba nti buli mwana w'eggwanga lyaffe alina okufuna obuyigirize kuva wansi kutuuka waakoma. Kati olaba mu mwaka guno Mwami Museveni agenda kukozesa obuwumbi 94 mu kugabira bayagala ebayita presidential donation. Naye abaana abayizi abali mu yunivasite zonna balina obuwumbi 4 obw'okwewola. Ono wano wasabidde Paalamenti eyingire mu nsonga zino okutaasa ebyenjigiriza mu ggwanga. Ekisooka era tujja kuddamu tusabe abakiise baffe abali mu Paalamenti weewaawo manyi ebizibu ebiriyo nabyo Paalamenti yannakyemalira. Naye tulinayo abakiise baffe tujja kubasaba bongere okuteekamu amaanyi okulaba nti Paalamenti eyo etuula mu ngeri ey'enjawulo amangu ddala okuteekawo ekkubo erinaakyusa ssente kuzijja yonna gye ziri okulaba nti ziteekebwa mu kumalawo ebizibu eby'abaana baffe mu matendekero. Kyokka waliwo amagezi Dr. Besigye gaawadde ku nsonga evaako obusambattuko e Makerere. N'olwekyo kye tusaba nti ssente bazijje ku Mwami Museveni zino zasaasaanya, bazijje ku ze batambuza mu Paalamenti n'ebintu ebirala ebisobola okuyimirira baziteeke mu baana baffe. Kwe kulaba nti tuteekawo enkola etabaganya n'okugatta abantu bonna abalumirirwa ebyobuyigirize mu ggwanga. Olwaleero tewali kifo abantu aba bulijjo abalumirirwa ebyobuyigirize we batuula. Ebyobuyigirize nga bwe ngambye y'ensonga esinga obukulu mu ggwanga naye twagirekera bana bya bufuzi bokka. Ensonga eno tiyakulekera bana bya bufuzi. Abasomesa bo balina we batuula mu UNATU ne beerwanako nga basomesa kwongerwa misaala kukola ki
naye tewali abalumirirwa ebyobuyigirize we batuula ne balwana ku buyigirize. Besigye era yennyamidde ku njala etandise n'okutta abantu era bw'ati ategeezezza nga gavumenti bw'etakoze kimala okulaba ng'etaasa abantu baayo ekyeya ekisaanyizaawo emmere yaabwe yonna, kyokka nga gavumenti esobola bulungi okusalira abantu amagezi agafukirira ebirime byabwe nga beeyambisa tekinologiya ow'omusana okufuna amasannyalaze agabayamba oba kiyite sola. Enjuba tumazeeko n'emirembe. Buli omu anoonya weyeekweka enjuba. Amaanyi ag'obwereere ge tulina mwaka mulamba. N'obuddugavu butuliko njuba. Naye tugula embalagala twejjeeko tweyeruse kubanga tulwanyisa njuba. Naye tulemeddwa okugakozesa kusindika amazzi kugenda mu nnimiro zaffe. Naye ne bwe ziba disitulikiti 45 bakakadde kamu 30 kintu kinene nnyo kuba nti abantu bwe batyo mu ggwanga bali mu mbeera ya kufa. Ate nga abandibadde nga bavunaanibwako basirise. Era ono ategeezezza nti enkola ya Pulezidenti Museveni ey'okufukiriza ebidomola yakoma dda era nga tekyasobola kukola ku mulembe guno. Era ssente ezaakozesebwa ku kidomola ekyo zandiyambye oba egombolola oba essaza lyonna, kubanga ssente ezimutambuza n'ebyatambula nabyo na buli kimu kyonna abamukuuma era we yali ababeerayo, ebyo byonna byandibadde bikola. Naye kugenda kwonoona essente z'eggwanga ku bidomola. Omukulembeze w'eggwanga ennaku zino zonna azimaze mu bitundu by'e Luweero ne Nakaseke ng'asomesa abantu okuyiga okufukiira ebirime byabwe baleme okutawaanyizibwa ekyeya kubanga ensangi zino embeera y'obudde ekyukakyuka buli kaseera. Olive Namlindwa, Kura WBS TV.